Kkooti enkulu ezzeemu okuwulira omusango gw'okuwamba n'okutta Susan Magara n'okukanda bazadde b'ensimbi ezaalubaluba. Olwaleero omujulizi we-14 Kiria Moses awadde obujulizi bwe. Kiria ow'emyaka 41 omutuuze w'e Bukeerere Mukono nga mukugu mu kwekebejja endagabutonde mu kkeberero lya gavumenti erya Government Analytical Laboratory Wandegeya annyonnyodde kkooti ku biki bye yazuula. The ring and index finger. Ring and index finger. Bino kwaliko amaze okuva mu bitundu by'ekyama bya Susan Magara, omusaayi gwe, engalo z'omugenzi ate ebirala byali bijiddwa kwe yali ateeberezebwa okuzza omusango guno. Kibirango Bob Baraka. What you leave behind, and this is biological in nature, and this is a stain or sweat. What you leave behind. It's a long list, blood, semen and everything. All these are biological materials. But what you leave in this particular case, do these items have anything that is not for the deceased? The deceased, Susan Magara, is the donor of the DNA, is the donor of the female DNA that was obtained from the submitted fingernail. Kiria wabadde asoyozebwa ebibuuzo okuva mu balooya b'abasibe akakasizza nti alipoota terina weekoona kuba wawaabirwa. Omulamuzi alagidde oludda oluwaabi okuwaayo alipoota zonna eri oludda oluwawaabirwa era n'alagira omusango guno okuddamu okuwulirwa ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.